Alien skin ava mu ndongo. Tuyingira November omwezi ogujja kitegeeza December atuula wansi akatuulira akatuuza ku ttaka byakufunyemu bimala ng'omuntu tagenda givaamu mulwaki ngesa abayogera bwogezi tasobola kuva mu ndongo naye ayogera ali serious anti era bannayuganda ayagala nnyo bamufule serious kubanga ye yagamba musumbuyi yajja kusumbwa tali serious tayinza ava mu ndongo kati ye agamba engeri gye bamugamba nti no mwaka guno agenda kuba aweddeko nti bw'aba aweddeko ng'agendera ddala bw'aba hiti zizze kala tegona amugamba otya nno tuddamu okuyimba togamba yakisayininzeko awantu lino sijja kuddamu n'omukujja talina we yasayina ne Juliana omulaba takyafulumya nyimba naye tayimba bw'omupangisa tayimba era Alien Skin ajja bagamba ekigambo eki ye ajja sigala alikodinga music we kubanga studio eri waka yali kodinga oluyimba lwe aluteeke ku TikTok yasirike kati gwa lutambuza olutwale wala olukube ku TV gwe musobya yayimbye bibye okategeddaako yakola bibye kati agenda kola bimusanyusa kubanga studio eri mu maka yava mu ndongo y'olulekereke ya pressure eyo yayinokuta simula tetuweyo concert ayinza n'obutaddamu kukola concert nibo nabamupangisa kati agaane abanaamuleeteranga ssente okugenda okuba ebivulu abajja kujja naye concert ye nga yiye n'olaba nti noba Nkwakya Festival ayinza okuzirekera awo okugwayagwa oba kozogami nti mu December abaagwa aba ayimiridde oba nga takyaliwo anti waliwo abalina endowooza nti waali oba yagwa Alien Skin waali nnyo kubanga yakoze n'akayimba ak'obwenzi bino olabe challenge zikaliko k'obwenzi yagaseeko akalala bakayitwende yakubidde mu binyanyanyanya version akyakuba ate gwagamba mbu yagwa ngate omuyimbi omutuufu yandibadde afulumyanga mu myezi 3 n'afulumya oluyimba lumu naye kati mu wiiki emu yakuwadde ennyimba 2 ogamba otya nti yagwa ngate lwaleese luli ku TikTok olwegiriisa watandika ddi emize emikya mu Uganda Abana nedda abaana bafa ki ne musajja Lutalo basiru naye ate yabazizza mu ndongo ate kati tewawulidde ki yabakoze ye bagamba enze mbaagaliza mbakwasiza Katonda kitegeeza omululu mwina mungi Katonda abongere ebyange biyinza obutabamala Katonda abawe nina wadde abawe niyo omutima gwange muki layini yasinze okunyumiramu nti kyompalanira Mukama akikuwa embungi okifuna okute obongo otenze nkole nkuyitewo challenge ogirabe egenda mitwalo 2 mu lunaku lutya kitegeeza ati aba bakubye hit okitegedde bulungi aba bakubye hit nga te yasinze okunyumira yagambye nti nno nadde nyinza okulaga nti ndi musanyufu niyo omutima gwange gujjudde eki bujudde obukosefu bw'ebiwundu niye Katonda mwabawe ate sukulumye ku byennina mukute muwebake sina kwebaka bongota nno bwali bulwadde mu ggwanga muno okubongota kyeki okubongota buli ssaawa nga tulo twowulira kanzi gye ntandikira ddala ng'olidde akatogo mu butongole atukuddewo sheeno munatusonyiwa entandikwa ya leero yawuse ku ya bulijjo abanya bampita Viki nsinzidde butereevu ku mukutu Viki exclusive era ng'olunaku olwaleero ndi ne Bukenya media atuli wano okusula motors we tusinzidde musula motors mojja okusanga BK Motors ne ku TikTok jeeri ne ku TikTok jeeri ezitunda wano ne ku TikTok online ne muri ate ensi yakyuka technology buli wakyuka nga nammwe mukyosa kyovola baba bloka abedda ng'ofuna ekiraya kati singanze sadda mu technology nyinza okumala omwezi nga sitonze mmotoka kubanga ba obbi bona oyinza okwesanga nga ba obbi bona tekuli alina busobozi bugula mmotoka ab'okukyala tebalina busobozi baba bakyaliwo noku associatinga n'akatale bwekiri naye nga online yekola ki yekuyambi kyova olaba naawe oli omusawo akozesa gwe okukola ki ani musawo ki waliwo ono gwe twasanga ku gundi kale biveeko kale waliwo abakozesa okulanga channel y'okweranga kitegeeza ati nno bayingidde mu technology buli wajja bw'onoosigala ng'obongoose ng'oluyimba lwa Lutalo obogenda fa bwavu kitegeeza olina okwekwata okuteekayo ekigere technology alinga mukazi wa lubuto oliweza emyezi 9 oba oyagala oba toyagala aba alina oddozaala video jimpereka like bweri nkola yange bomumaze okubera ngo like nga kigenda jiyambako kubanga edduka ku misinde gy'amaanyi tobongota
Olwali yen skin olupe waluyita batya? Twende. Aha tobongota twende. Azenyimba bbiri empya eziriko mu bwenzi ate tebajja ku video yange temugirayikinga nga muli mbwenzi. Obwenzi bukwatiramu ne Shakibu. Anti wali kati Zaari yagasse abasajja babiri. Neno ne Zaari yakoze ekikolwa. Si eka yasoose ne Rema yakikola. Actually ate Rema yakabaga ne Prima yakikola. Awo natugenda tukawo subscribinga ku mukutu bwe tonda bakubera ngo toyunga ko mbutongole bwe mazobera ngo subscribinga make sure nti okwata mukaka kala bafunira linnya eri omukazi ayina abasajja leka malente kenyanjule program gwe subscribing abo bazokwata mukado kaje mkigambo personalize osem kigambo all notification kusimu ku computer ba ku tab ajolina ojja kubango tufuna bulungi kisinzira gadget kijjo okozesa mu mbere yo Hajimiti mulombi wadduwa gwa yo gwembadde nkugamba akozesa technology okutuusa ebizibu by'abantu okubifuula olufu ne woba oli London asobola okukolako nenga just tomutuukiridde na muntu just kasimu WhatsApp nakubali obuzibu ne gugwa so kale mweyunire namba ku simu ku screen yoko kweri eriko Hajimiti omulombi weddu eri mu kitabo kiri mu Qur'ani esimu ojja kubanga agikwatira mu budde just ne boba okubye ngeri bize ddamu ogezeeko oba bwokuba n'otamufuna yajja kuddamu akoleki akuddire bwana Bukenya ensonga nyingi eziri kugenda maaso mu ggwanga zitambula naye David Lutalo wadde bamutwala mu kantindi gwa njagala tutunuulirewoko tugenda kutunuuliramuko ku nsonga za Alien lwaki yandibadde awummula music and of course tugatte ondoza n'ensonga y'aba basajja bajja babeera basajja bajja oba basanji n'abasanji omwavu taba na bujja bonna nno bwe wetegereza kati amuza ne Kenzo bonna ani mwavu ennyo amuzera ye mwavu Kenzo mugagga okay abo tunagenda kushaka era amuza yasanyuka nnyo kubanga afunye ekifaananyi ne Kenzo era kaselefya kamuza kamukolera nnyo sitasize kalingayo eyo tuveeyo eringa lema akola ati ntimbirina okay tugenda ebiki bihajati naye twagala tufune erinnya libawo omukazi alina abasajja ababiri nga owulira bihaji abera Alhajat Haji ne Hajat oyo Ashanabusi yabyogedde mitawana myerere kale tutandikire ku lwaki esimu yange sagitadde tutandikire ku gundi waliwo nankubira bubi nnyo ogamba otya sina tabu kiri kitya weyagala sina tabu ndi wano ono yomuko bakyala abali bono kusula motozi abatubeesabesa ffe tetujulirira wengule moroka mutwalirako agendera ne asobola okukola ebisooka ebitandikirwako abikola lwampaka okugezanga kiisi haga nyebire ebya into inni eyo muteeseganya into inni mu Luganda kyoba otudizaamu ali osanga ngaloji nga kuli continue nabs inni nolaba ti nabs guest house kati ya inni omusajja wa kutwala ngayo kino kigambo omukazi manya nti nalina okugenda into inni ekikututte into inni okategedde guest house ne bafaza bebaka naye ka inni kati atotukeyo gabe mu ate sirimu mmudu ate ndi mu nsonga ibe bigamba wefude motoka kusula motos ebyokungulu asobola bikwa kubanga abimpera mu motoka jenguze oba mwinawo ka special woyagala kakiisi kahaga kapeke niye woyagala biri ebyomunda yanziza nnyo era nga batuwagidde ebbanga lyonna era nga mbasaba bajje ejja kufuna esika okay abawagizi baffe kusula motozi zabampita mwana mola Ashanaps ate nga nze polote etaliko nkayana naye abawagizi baffe kusula motozi ate nayo mazzi ennaku zino zikayanira kisinzira kitundu yona amaaso lwamushana bebaza batuwagidde nembasaba mujje temuyingira Christmas nga mukyatambuza bigere kwata akabokisi ako kewasonda wano kusula motozi kamenye ojje tukuwe motoka tuyine motoka eza buli kika tuyine motoka okuvira ddala ku bbeeyi entono ddala sente zonna zoyina gwe kasowulya nga tezisigula boda ng'owulira zandigule motoka
mujje kusula motors tugenda banga tubawa emmotoka ezo tulina enkola yaffe ya kibanja mpola osasulayo kasente koyina emmotoka n'ogenda nayo ate n'obeera ng'otusasula mpola mpola bw'alina emmotoka yo eri eyo nga wandyagadde tubeere nga tukola swap oyina ka primoko naye oyagala kuvuga mu kawundo jangu oyongereko akasente katono nabizisoma busomi namba ya simu tuveewo obudde bugenze nyina okugenda wabala location tusangibwa waneeno ku Salama Road bw'otuuka ku Salama Road mu junction ya kalenda waliwo amafuta ga Africa n'ekizimbe kinene nnyo kipya kiri mu kala ya maroon amafuta tuteekamu nnyo lwasire queen sponsored by Sula Motors. Okay, bw'otuuka mu junction ya Salama Road, junction ya kalenda waliwo ekizimbe ekipya kya maroon ne ka yellow waliwo amafuta ga Africa Oil. Awe watuufu opposite awo. Enamba yaffe eri 070M 87 ye namba yaffe nga abasula Motors. Mujja mutuwagire. Mu bufunze nga wakava mu junction. Ekibanda ky'emmotoka ky'osoosezaako amaaso. Woba oyimirira. Awo wennyini waliwo n'akayembe. Akayembe agenze mu ndagirira y'ekikadde bireke. Ebyakayembe. Kale tweyanzizza nnyo. Tochikola. Oba kwalaali. Walyamu. Ali muchi ngakwata kumanya omulabirawo omuntu omula kati kankubuza abantu bagula watermelon naye kyo gamba bamala salako bategere nti eyengedde okubako yo ndi omuntu omulabirawo nomanya nti ono nabukalu wakubako okuba wano wati wano kubaita akabasitingo wano n'okuba bwoti n'owuliriza ogawulira nga kasigala yalawanga kadoma akale kakano tutandikire ku alien skin ya ekitufu kiri nti agenda kuwummula ndongo and ya confirming in December tagenda kuwummula mpensonga lwaki kuba jega agenda kuwummula tagenda kuwummula tutwale mpola emboozi eno anjagala briefly omenyere lwaki yandibadde awummula mu mwaka gumu yakugambye nti agenda kwesimbawo kuwa president n'ateekawo n'ekibiina kye nti bakiyita Fangoni Unity Platform kati kyogamba bituufu agenda kwesimbawo oli yajja musumbuyi okategedde bulungi ye ebintu byakola yali tabisuubira nabisuubira n'okuyimba yali agezaako obugeza agenda okulaba kikutteyo ebigendererwa bye si byali byakuyimba era yagamba ye teyakubako na nnyimba za upcoming yakubirawo hit mu kutandika era engeri gye batamutumira agenda bivaamu teri alina upcoming record ye mu mwaka gumu n'abanga ali top okitegedde bulungi top 10 nekya top 10 kyo kikkiriza mukikkiriza 100% wokakasiza omuntu nti ali top ye muntu okusaba milioni 8 ku 10 ku shemu ne bazimuwa ate olunaku ng'alinayo show nga 3 oyo aba top demand and supply can determine malayo can determine the saso manyi gwo bitandise ndoza satandika sentence nga ya luzungu de basagala involving luzungu bange mululwe kali demand y'omuntu ye kulagira akatude ese mu luzungu ne tubula mwana ya Luganda kale supply ka sample de supply and demand ne nambe balance gende kati demand osobola okudetermininga amanyi g'omuntu era mu industry ya music mu industry ya music demand y'omuntu ye determininga amanyi ge nti buli wogenda ku stage nga olaba yesterday yomu ku be bawasa ku be bagatta ababiri andi nze mbigambye nze mbyogera disclaimer egenda wa nze wendi ate era primo yabagatta babiri ne Mr. Hanuli abagatta babiri in fact yesterday yawandika n'okuwandika n'agamba Mr. Hanuli lwaki twaze ku kivulu kyange nga musajja munnange lwaki twaze kubanga byenkola mataga abantu tujja kutuukawo kakati ne yesterday we yalinga alaba ekivulu kye kiri down n'agamba alien skin agende vibe ekole ki erinye kitegeeza nti nno alien skin aleeta vibe mu bantu kenkugambe munno demand ye determining amanyi g'omuyimbi buli wajja ku stage endulu nevuga olaba ku alien skin we yagenda ku mbaga
nayimba ku mukolo gw'embaga yeah embaga buli kimu ne kisatulukuka eyali executive abantu ne bavayo mu butebe ne bajja bona ne beyiwa wano kitegeeza nti omuyimbi aba alina amaanyi woba okikkiriza oba tokikkiriza kati alien skin ku demand gyayina ate n'okwongeza ssente eba demand nti emirimu gisukka obungi ne bagamba nti mu weekend olwokutaano afuna emirimu nga 7 kyolina okukola kimu kwongeza ssente okategedde kati kwe kwongeza ssente ne zituuka mu miliyoni emmeka 8 ku 12 sho ey'ekisaawe ey'ebbaala miliyoni 4.5 kati oyo muyimbi aba top so ekya top 10 alien kwali kiki ekyali badde kimujja mu ndongo mukadde nga kano bano abamuyingiza mu byobufuzi ne bamukyankalanyamu n'atuuka n'abagamba ne music wamwe ngena mukola ki mubalekera naye nga abakanga mu bukanzi abakajena gireka abakanga mu bukanzi ugambe yagambye agenda kwesimbawo kuba president nege okakasa agenda kwesimbawo yagamba tiyasoma qualification zitaziina we yagamba tetumanyi bulungi badala yatuka muki mu mukaaga elevo gye baagala nebiye abyogera bogeze kubasumbuwa ate n'ekirala kimukuumira mu mawulire ensonga lwaki naawe zo kimboozizza omuntu yenna celebrity oyina okuzannya amawulire bw'oba oyagala okuyitawo oyina okuba n'obukodyo obuzannya amawulire okubanga buli ssaawa oli mu mawulire oba bakuvuma oba tebakuvuma ensonga lwaki we yazze n'addamu n'akoba Bobi Wine olubaganya omuddamu niyo olwedde babadde bookeza yeetaaga chance ye ebyaddala yegambye tagyetaaga in reality ye ng'omuntu toyina okumanya talina waagyetaagira olw'ensonga ne mu ntandikwa Abitex yamuwa amagezi n'amugamba tugende ku NUP tufune ki amaanyi ago n'amugamba sijja gendayo amaanyi gange ngeewolera tewajuulirayo statement kubanga n'Abitex yali agala omulabisa n'Abitex yakyogera kitegeeza omuyimbi nga ye talina kyeyetaagisa maanyi ago ye muziki gwe gumuyisizaawo ate n'amaanyi andi alinza okgenda yeeyo ate ne bigaana nkwata bulungi Bobi Wine statement yabadde nti agende ku NUP wabula yabadde eri very clear nti alien abantu bamuwe omukisa agolole ensobi zaalibanga akoze mu kiseera kye tukkiriza nti ensobi weeziri alien zaakoze naye abantu bamuwe omukisa agolole bugolozi nsobi ezo asobole okushayininga kozi nti ne Bobby naye emabega mu myaka gye egy'ekivubuka yakola ensobi nnyingi abantu tebamuwa second chances nga nnyingi zisukka ku second chance so kyabadde asabira alien skin abantu bamuwe that second chance and alien nadinayinga that chance nga yagamba bakwate that very second chance bagiwe straight omwami nga Ronald Mayinja omwami nga Big Eye omukyala nga Kathe Kusaasira ngaba Zex birangirangi ngaba Mickey Wine ngaba Vibe Sani ayo tetwatuuseeyo alira yeyo lisijagamba nawunzikanga agamba nti bagiwere ddala Mayinja and Bobi Wine aveeyo ye kenyini yeeyogerere ng'ali straight kati kino kakikugambe nti Mayinja mu musonyiwe kati kino kakikugambe nti omuyimbi yenna Kabe Bobi Wine we yali ayimba yajja akola ensobi niye olw'amaanyi ge yalina n'ayitawo abantu si be balina okuwa chance wabula maanyigo genda mu fumbiro fumba Bebe Cool bamukuba obucupa ojjukira bulungi waliwo omuntu eyasanyuwa Bebe Cool yadde ebuzi mu studio n'akuba ennyimba ennungi n'ayitawo ne bagamba waayi musajja twamukuba obucupa ne w'amaanyi kyekyalimu aba Big Eye bwe babakuba obucupa ne bazikiza buzikiza olw'ensonga omuziki gwe yafulumya wali tegukola ki teguyitawo fine kuluna agezezaako okuleeta husband material niye guli ogw'emabega wali gwagana okola ki okuyitawo kyenkugamba nti nno abantu si be bakuwa second chance kyova olaba alien skin yagamba nze seetaaga chance ye waba chance tagyetaaga kyalina okukola kiri eki bw'aba ayagala osigala mu bantu ddayo mu studio ofulumye endongo balabe babongoote David Lutalo yakoze kati eri bamuvuma eno abakazi jukira David Lutalo alina ebikazi ebikulukulu ebyo
ne sindi abirina we naliyo ku bato ebikazi ebyalemererwa bino binanga bigenderisa ebya sindi walonde ko sagala nnyo bakazi bakadde bakulu bangamba omuze gwolonda yakejo ani yakugamba Jose Ati Jose yasinga okwetanira abakazi abakulu mbulira ate Jose mu bakazi abakulu abafunyemu nnyo Jose de Buloga mbulira gwoyita naye mbulire neyisaye kati oli bwabanga yekabaka w'ebikazi ebikulu Jose ngate ye yampa info abafunyemu nnyo era ayimiridde olwo abakazi bamaama abo era tayagala aboogerako ebyaddala bwekiri alina mukujja kati Jose yangamba n'okusoma kwe ayimiridde ku bakazi ekyo kyekyokuyimirira nze kugamba nga kyani kutya ekizibu tanaba bafunamu mukisa agenda n'afuna omukazi ng'amanya agenda mujja ku sitepu endala nga Shakibu ate afuna mwavu nga teyagala ku yesite n'adduka emisinde nti agudde ku kibwa naye ng'amaanyi gagayina qualification zonna ezeetagisa okwagala abakazi abakulu azirina okugezanga ugwe ojja omutuukeko omubikuleko mu mugongo oze mu mbozi z'enkwagulo vaayo kale kakani awe tubadde ku alien skin awe tubadde wennyene nti amaanyi ge galina okukola ki okweyimirira bw'oba galina tukuba endongo y'ensonga lwaki bwe ntalina maanyi ensonga lwaki no kyagezako kugaba kikino si yawa amaanyi olw'ensonga oyogedde bulungi naye sayinaawo kibadde kikyamu yagayina naye tagaba maanyi nga olaba abapasa bano abalimba abantu ndi bagaba omukisa teri agaba mukisa buli muntu ku nsi azaalibwa n'omukisa gwe just bano abatukwatamu simii sengaawo simii gundi n'akunyigamu kati ekipasa kyayinza okukola kujjawo zirimi ziziko giri osigaza omukisa gwo Katonda gwe yakola ki gwe yakuwa kati Bobi Wine amaanyi yenga yagayina nitagaba maanyi naye atasobola okusabira eryanyi olw'ensonga bangi nnyo bayenda osinze ne balemererwa okitegedde bulungi kati tuli nnyo mu musical sagala nnyo genda nnyo tuli nnyo mu musical nange politics namuvaamu ogenda vumwa politics namuvaamu namuta era mba njogera ku nsonga za Bobi Wine nzogerako nga Bobi Wine si kyagulanyi kategedde bulungi Bobi Wine alina abantu bayenda osinze musical ebigano okukwatayo okugezanga nga kano bamuyitane red bamuyitane alo muyimbi alina akavulu wanezana ne wajja abantu nga abiri ngate abakozi bomu ne bannamawulire agamba gundi ono yanga mulo abakozi b'emwoyo ebbala nga be bajjuddemu ne bannamawulire yayenda osinga shot yayenda osinga muntu anti kati omuntu anti era kyekimu pozi kati tugambe nti n'abantu abalina emitwe emitono n'amagezi gaba mu ddala ebisala ebisinga Bobi Wine okuvaayo n'akwenda osinga n'ayita abantu bajje ku show abeera tataddewo basi nakusasulira bisale by'abantu kujja mu show yo anti abakulanze naye atajjukira kaseera kinaawe era bangi basanyuka nnyo era nabo basanyuka nnyo nga balaba Bobi Wine abapositize n'ekyo kisinziira kaseera ki muwateereddeyo show kekabadde akaseera akatuufu tho agenda kwenda osinga naye kekabadde akaseera kogwa akatuufu okuteeka mu show kati ngaze kirangi yakola show nze najimanya wabula ennaku nnya ebeerewo kati kitegeeza naye alinamu obunafu anti kati kyenkula nti Bobi ne bw'aba akwenda osinze naye gwe wabala akadde akatuufu ak'okuteeka mu show akadde konna kaba katuufu kasita enkuba tetonya wulira era shows nyingi zayenda osinze ne zikuba paka ne zijjula ne zibooga ng'eriwa nyingi andi mbulirayo nga bbiri nyingi mtandike kumenyera zaani shows we ziri zayenda osinze ezimu ne zikola ezimu ne zigaana engeri gye nkugambye nti si aleeta abantu wabula akoowola bukoowozi naye bantu kola ki akujja. I'll give you an example of show ya Navio. Show ya Navio yali nnungi ne wankubadde akadde ke yajjiramu ate ya Zex yali emaze okukola ki okugaana kiregeza Navio ye w'amaanyi like tukitwale nti time kye kikulu. Nagambye ekigambo kye muganda wa nti time mu shows mu Uganda zitamininga naye
to a smaller extent. Ekisinga obukulu maanyi ga muntu. Ge gasinga obukulu. Navyo nga ye takolanga ku show kyabaawo ate ayina abantu abali executive. Jukira yali ataddeyo lunaku lwe lumunani ne Gravity omutujju. Kati ga Gravity yayagala bana ab'omutwalo abayimba ne bazina ne bawunya. Ate ngeri so jabbasangayo kubanga eri yali ya beya ku Sheraton. Abantu abo baali gye bali. Kati navyo naye nga ye munene musicale kusinzira ku category gyakola ki gyayimba. So Bobi Wine asobola okwendosinga omuntu olusi ne bigaana era tubalabe bangi. Like any other person. Bwe kiri. Era kyekyo kyegambye tuli nti nno naye amaanyi g'omuntu ge tusinga okukonsidalinga ng'omuntu gw'omuyimbi. Ensonga lwaki ali yagamba yitageetaaga. Si mu bubi. Kubanga ate n'oluusi yali alabyeko bantu bangi nnyo nga akamanyiira akalaba kangi nnyo nti twakusitula era baamugamba nti baamusitula nga beebuuza baamusitulawa. Ukategede bulungi abantu bebakuwagira ninga bakuwagira lwa kirungi kyolina entime basobola okussa entime basobola okwa abagezako okwagala omussa ne bamulemererwa era alien skin ye muyimbi yekayekka akubye eggali ya Bobi Wine kino nkyogera si kiti ate kituufu alien skin ye yekayekka gwe bagezezaako okwataakinga ne bamulemererwa batuuse n'okugamba ngoyo tumuleke ndi banaye kulota mumuddamu mbo bamuzize tebamuzize yabasinze Bobi Wine tanda bafuna ko challenge mu Uganda bukyatandika ngaja afunye kuba yaye bafangona ekyo nawo okimanyi tuli ku mazima tanda bafuna challenge evumwa nerumbibwa ku social media nga kati jalimu abana bamuwalampye abana tebamutya balumbye family ye ninga bonna bali banupu fangoni amanyi egajjawo bali banupu ali kati abantu bakoye politics ne music bakoye kubanga babigatta buli avayo gwe mukuba omutwe kati David Lutalo yakoze what is politics in music era Bobi Wine ekazala bulwa kubanga bovaayo n'ogamba nti bannange abo tubaboole takeranga ko kumentioninga linya lya muyimbi anti ababyogedde give you an example abakyogedde of this saga ebaddewo ya David Lutalo mu bigambo bye yakozeseza Bobi Wine bwe yavuddeyo okomentinga teyamentioninze erinnya lya muyimbi so ne Lutalo teyamentioninze but feba interpreters ebiseera ebisinga ffe tulabo kati kyolina okumanya nakiro kakikubuulire Bobi Wine musajja mugezi lwakuba kino kimulemeredde kuva mabega akozesa akagambo ke bayita divide and rule yakakozesa nnyo ku Bebe Cool Bobi Wine omuziki gwatuuka ne gubanga gukendeddemu ninga akokeka kyamuwaniridde divide and rule nti Bebe Cool yateekangawo olunaku lutulo luno Bobi Wine alussaako bati eyo biifu eyo n'agikuza n'ekulira ddala eya Bebe Cool ne Bobi Wine era Bobi Wine yakifunamu kubanga musically yali akoze eki apondooseemu so bamusinzizza amaanyi this time around Nupu esinzizza Fupu esinzizza Nupu amaanyi totegeera mbulira Fupu ya amaanyi nnyo ku internet Fupu as a politically kati nze sijja kwogera bya Fupu kubanga akimenya oli musumbu y'abasumbu wabusumbu nja kwogera ku Fangoni Fangoni essaawa zino bwe kubanga mukazi na musajja Fangoni kati ye musajja amumaliddemu kitegedde bulungi bamulidde ne bamumalira namu abannuupu abaana ba Fangoni kino Bobi Wine ekimuliko takifunangako takituukangako okubanga amajega ago ku social media gapondoose kati sino ge gaggaaza ne Isirayiri bapondoose kasaba agambye muno tebagenda kulumba alien skin kyebagambye kiregererawo ekyo kyeragirawo abo abaana baali anindule tebali anindule but lulye mabega baali anindule nga tebaagala kumanya nga balumba ekiramu n'ekifu bo bagamba nti tebamuwa makulu lwa nsonga yavuddeko yaweddeko kuki olaba balumba Big Eye musical yali yaggwako niye ne bamukuba obucupa kusaasira takyafulumya nnyimba mpya bamukuba obucupa ate ogambe alien nti yaweddeko alina oluyimba olupya obwenzi totegeera bulungi kyekijjako omuyimbi ekigwesaako omuyimbi kati ngoziza bafana yoyo example y'abayimbi abaggwako anti oyagala nnyo tumentioninga abantu banaku anku
ziza bafana y'omu ku bayimbi tubyogera babiri bino tubyogera babiri mpanda bigambo mukama buli ekigambo nina authority etemamu ne kajjamu wako nesigenda kajjamu olw'okwagala okuleka ekifaananyi kyoyagala okugusa naye disclaimer egenda waani wa Bukenya mutwe munene nti bino ebyogeddwa program ogenda gamba muno bino ebyogeddwa tebiri ku Vic exclusive biri ku Bukenya media ziza bafana so avaayo bakulumbagana abantu ekisooka loop nga national unity platform bwebanga olwaleero kasokezi akantu kali tinabadde nkugamba nti Bobi Wine mu ntandikwa yakozesa divide and rule era nemukolera bulungi kuva mu music n'ayawula mbawagezi abaliwo abamu ne baba ba Firebase abamu ne baba bagagamira ekintu ekyo n'akireeta mu byobufuzi era kizze kimukolera mu byobufuzi nga muntu ageza okujjayo omutwe gwe bakola ki gwe bakuba ye n'ayitawo naye ku luno yaddidde omuvule n'aleeta akambe kabagusaza nga yeta manyi tino muvule nga manyi kiriyo waliowa ani adumira abaana bano abafangoni wewunye ani adumira abaana bano wewunye tekuliko adumira ntino mulumbe wabula buli muntu ngabo abalina n'abagezi abantu abamwagala perspective yomjakirabiramu bwakirabiramu no waliwo ne ba diehards nga yagamba nti woyogerera ku Bobi Wine abantu bangi nnyo abavumya abantu nga boogedde ku Bobi Wine nga Bobi Wine tabamanyi yenga mulabirawo ku social media nafiirawo nenga Bobi Wine tamukwatangako na mu ngalo nadomuweereza ka message abantu bangi nnyo abalumbi abantu aboogera ku alien skin ninga alien skin nina ne antiisa ngwe Vicky okuva nayo tugobye mu fangoni tozaka akatwe ne mugamba who are you okuntiisa nze bankanga kati abantu abo gye bali kati abantu abo we bavaayo ne baogera oba ne bavuma abantu lweku na hostinga nali nagwe hostinze oba yali ani andowooza mu mbeera emu n'ayogera ebitasanyusa faani wa yali nze ndowooza n'akyamuka sikubanga kwaliye ne bukyambawo namwagalirawo from day one yajja mu inbox yange ne mukubira ne mugamba gyebale nnyabo yenze gwogambye sidda mu fangoni kubanga kadaama ate yali kadaama ne mubuuza nze gwogambye sidda mu fangoni oli wankusanga awo biŋŋambe naga gwe kyolina okumanya nkunoonya ne mugamba gwe mbuulira wooli we mbanzijja yajjako simu kati abantu abo gye bali nga badayihadi buli woyogera ku ono kati alien skin yajjira mu kifaananyi kya Bobi Wine ghetto master Bobi nga bwe yali alien skin kati n'agenda n'agatta abawagizi abaayagala ennyo Bobi Wine nibaagalani alien skin karakta ya Bobi nge ebbulukukidde mu muntu omulala kalate ne mujja ne mukola ebyekisiru bw'ate mwagala kukuba ono ate abantu bafumiitirizaamu ne baddamu emabega ne bagamba ddala kituufu kibamuvumira kyekimu ne ku David Lutalo tuzze ku Lutalo alien nti abantu bangi David Lutalo statement yakoze wagiwuliriza bulungi ey'oluyimba ebigambo abiwulira byayogera ng'ali embalala wabiwulira abiwulira era talina musango ebigambo ebyo byali mu kabiiki eri banna struggle katutandikire ku banna struggle cause byali muki kakati kyolina okumanya kantegeeza abantu nti ffe babloga naddala babloga abaakajja abatutumuka abalinga essanja tunoonya nnyo ekiriwo tukyogereko era abamu banoonya kyeboogerako oluusi wiiki neggwako nga tekikola ki ng'akinoonya ku intaneti okwo kyabayogerako oluusi tekimubula kati balabye nga oyo ayogedde kubanga yakoze statement nga muntu mukulu nga tamentioninze nti ndi ku side eno oba ono gwe ngamba ye n'agirekaawo kati ababuyabuya babloga ne bakibuukira bwakibuukira n'abalala jjukira ku social media omuntu abeera omu n'akibuukira n'abalala ne bakibuukira ninga tekiina makulu bw'oyogera bwoti abamu bakomyawo obutambi obukadde nalowooza kaleero tugenda okuanalyzinga akatambi akabigambo byadda tekiina makulu nnyo kiri awo kyemadde nzikusa luli emboozi nti abantu ba diehards mwebali naye ono Bobi Wine yalina okuvaayo n'agamba ku bantu be jjukira luli kwali yabagambako ne basirika ojjukira bulungi
yabagambako nti bannange waliwo abantu abeefuula abatwagala ennyo naye oluvannyuma ng'ate baayawula mu kibiina kyaffe ekyo kituufu 100%. Abamu beefuula ababaagala nga bazze kutematema. Banga tusooke tutemeetememu ku nsonga eno mu mpolampola nti David Lutalo bw'ayogera statement eyo olina mwana okoza muvuma. Oyina ku mwana oba bukya batandika okuvuma abantu ani yali akyuse olw'okumuvuma. Abongera ku bukyayi. Kakati ekyo kitegeeza nti okuvuma kubayamba oba tekubayamba. Kuba tekugasiza. Kati kitegeeza nti Bobi Wine yalina okuvaayo n'afumiitiriza ensonga eyo n'amanya nti okuvuma kuno tetukutuyambye era teri gavumenti yali eyise mu kuvuma. Anti ulira Bobi era tasupportingangako kuvuma. Anti bw'asirika nga bavuma abantu ku lulu. Lwaki asirika mu ndowooza yange nti be bavuma bangi bw'anaatandika okuba nga buli gwe bavuma ajja agamba temuvuma, buli gwe bavuma agamba temuvuma, time egenda tuuka nga page ye yalibadde posting ebyamakulu eri mu kwetonda. Ate jjukira alimu Bobi Wine olwaleero nga Bobi Wine ali mu Kyagulanyi ng'ow'ebyobufuzi. But remember yava mu Bobi Wine oli yali Anirule. Oba kitegedde kati agudde ku Anirule. Ayo twavuddeyo kati nti bona amuteekanga mu mbeera z'okwetonda buli lunaku nti temuvuma David Lutalo ate muvuma Bukenya Media temuvuma Lumbuye temuvuma gundi page ye ogenda jijja ku kigendererwa ekyagitandisa. Naye kati yogamba wa wasingira okutafunamu abaleke bavuma olwokuba tayagala kipostingako bakati nga bogabi ba die hard. Nze ngeri kiri nti nazze kubuuza gwe bakole batya kati bokyesaye bye bakola bo nga bo bibawa likes bibasanyusa n'ekyokesa ate yaani omukulembeze waabwe olw'ensonga bukyatubeerawo tetuulabangako ku gavumenti ekyuka lwa bivumo. Ekitegedde bulungi omulamwa gwabwe gwakujjako Museveni kyogamba banamujjako nga bayita mu kuvuma bantu. Kwe nkubuuziza kali nti waliwo yali akyuse olw'okumuvuma nti bannange bano banvumye kati ndi wa Bobi Wine. Abantu olina kukonvinsi nga bakonvinsinga. Waliwo omuwala gwe bayita Antikaduuka yakoze vidiyo yansanyusizza bukyambeerawo nayagadde ku bigambo byayogera. Yagenze n'agamba nti mubeeramu abawagizi ababeera awo abali 50-50 nga bagamba tukole tutya tugende eno niyo bawo ne bagay hards abo bonga tagala kumanya Bobi Wine akoze ensobi wa Bobi Wine oba Museveni akoze ensobi tagala kumanya wa Museveni niyo bawo bali mu bbanga bakitengejja abantu abo bagenda kyuka na bivumo oba bakyuka na kuba kikopo okuba kikopo kwe kunnyonnyola okumatiza convincing someone. You have to convince, of course. Kakati lwaki tebakola ekyo convincinga lwaki bayitangake mu kuvuma. Trend eno egenze kati esukka we twasooka ogirabira nti kati music yegasse nnyo mu politics. Ate nga kizibu nnyo kola ki okubyawula kati we bituuse. Banga musician yajja mu ki mu politics olwa famasi ye yalina ba musicians bajjanga okuyimbirako ba politicians nga era tewali buzibu nga tewabanga nga babebe kulu ne bakuba oluyimba tubonga naawe tewali yabakola ki yabateekako mbeera gundi n'agezako kireete ono simujunganda nti muboole olaba omuntu ng'ali mu taxi ng'alina taxi muboole nawagira NRM alina edduuka temugulaawo simujunganda bwe yakireeta tekyakola. Kati musician bwe yajja ne yesimbawo n'ayagala adaivatinga abantu abo oba abategeerere naye nga yeerabidde nti omuntu gw'otegeerera yeetandikira kaliya ye ya music nga tomuwadde wadde 10 gw'otegeerera tovudde buvi mu bbanga n'omutegeerera nti gundi kankutegeerere wabula ye yeetandikira yalwana essaawa zino okuba hit okuvaayo okukumanya si kyangu mu music kubanga abayimbi bangi byakolanga eri mbalasitalobu nga barapinga bulapinzi bamenyete sama naye ne bamanyika naye kati omuntu okuvaayo nti gundi omuyimbi bamuyita gundi ne bamanya n'omumanya mu face nti ayiseewo wuuyo abamu bawuliriza nnyimba ne mu face babamanyi. Mpuliriza ebigambo bya David Lutalo lindako mmaleyo genda maaso obadde ki omuntu omunene Bukenya Media genda maaso bamusha kemale kugamba nti abaana abo balwana ne bejjayo
n'alwana n'okupromotinga music n'alwana n'eza studio n'alwana n'eza video n'atuuka okuba nga naye ali famous alina abagoberezi kati ate gwe nojja n'oyagala omutegeerere nti nno tolina kubeera eri era bw'agamba nti nno nti kati katugambe David Lutalo yagambye nti nno bannange empagira mu 7 bwe ne mugamba nti otuliddemu olukwe lwaki ogamba nti otuliddemu olukwe nga teyalikodingira mu Fire Records tendosingibwangako nti gwe like what Alien Skin did. Gulachi muvaye ne mumuvuma omuntu oyo. Bali mangamba nti Uganda buli omwe ayina eddembe. Buli omwe awagire kyayagala. Mumuwangulireyo. Okay. Wale enseri mu opposition era yenyuma. Uganda ekyalimu eddembe ly'okuwagira gw'oyagala oba olina kuwagira abantu gwe baagala. Yensonga lwaki Bobi Wine tali mu kkomera. Ate nga nyini yakola statement nga ali ebweru n'agamba nti mu Uganda okulangirira nga oli opposition olina kuba mufu mukomera oba mu exile nga abyogerera wa mu conference yebweru ate olumala nali nyenyonyi nakoma we Uganda. Who is confusing who? Batuuliriza ebigambo bya David Lutalo. Ekinyumira okkiriza mangu. Sikiriza. Obuzibu bwange sazze kukkiriza oba kugaana. Obula kumanya tuliziganye ndowooza yange tutegeeze nfune endowooza yo oba oli awo waliwo abagenda okukkiririza mu ndowooza yo oba mu bigambo oba okuvuma ng'abatandise edda mbuuza and I'm not here okunoonya abakuvuma oba okunoonya abakuwaana wabula ndi wano nenga shiwaddiiro okuvumako weekuli kyebayita okwanalayizinga okuvuma shiwaddiiro osinga gwe byoyogera oyogera oyagala kuvuma akati nze njogera mazima baba vuma ne basimbula mbadde wali bw'owuliriza ebigambo ebyo ebya David Lutalo nga bigambo ki ebyatambula mu statement kwe bava okumuvuma nti saagala bantu ayawula mu bantu tubeere wamu ebigambo ebyo nga tonnaba kubiwuliriza bulungi bw'osooka n'osirika n'otunula ebigambo we byayogererwa yali ku stage embalala naye bw'owuliriza ka background music akaalimu uliranga instrumentals zaali ziplayinga oluyimba lwe olumu era ebigambo ebyo biri mu luyimba olwo ndabanga kitaffe y'omu kati amawanga gatuyawulira ki so bw'oba owuliriza awataito y'oluyimba olwo bagiyita batya jowere ensi yange tatandika ddi okweteekera kamyu mu doodo ensi yaffe si bwetyo that's the song kati bw'owuliza instruments ezirulimu owulira nga yali aperforminga that very song which means nti ebigambo byava mu luyimba naye olwokuba nti yali akakkanyiza ebivuga nga ate naye mu kwogera n'ayongeramu ng'ate ayogerera mu tooni ey'obusungumu oba oli awo abantu nga bwe bakitunuulira nabo mu kwanalayizinga okwabwe tebagamba oba oli awo yabadde ayina kyayisaamu nga yensonga lwaki yagyeko bano babuukira bubuukizi bo bavumi booda babuukira bubuukizi y'amagye balippira baani abalippira ababloggers awo tereezezza ensonga so babloggers betulina ensobi be bakugukuma balippira buli kimu ebitalina makulu ebitagatta ate ku kye baliko ku movement yaabwe kigira bali ku movement waliwo ekirala ejjawo mu 7 Shakibu bakava mu mbaga South Africa mikolo kwanjula ng'omukazi ayanjula ew'omusajja actually mbaga ye yabadde eri was it wedding or introduction tebayanjula yali wedding anti wedding bakola nika bagamba byali bya business Netflix bagita batya Netflix abana kuvuma bongeremu amaanyi Netflix kati yabawa sente bakole ekyo kye bakola nga era yaziwa Zaari andi kati yasasulanga siini kati nze naye azinda eyo yasasulwanga siini teyali mbaga yaddala andi wulya kati nze bwe ngamba buno ngenda kola embaga noono omuwala tekikola mawuli bane tukolera abantu bwe mangenda kola embaga noono waganye tebanedda tutotochikola mangenda kola kanzi kusensonga yange kanga ogenda kola ne nabs nabs ate yayitako
ono yakyaliko yakyali nze nagamba sisuka 25 wakalaba 25 okudda waggulu abo nabavaako wakalaba omanyi otya emyaka gye omulaba omuntu omulaba nagambye ogula watermelon nga tomanyi munda bwefaanana nino ogamba eno ejja kuwooma ekitegede bulungi bwe nkola embaga n'omuwalo omulaba asembedde kati aligamba oli nti kasale bwawe bwe nkola embaga n'omuwalo ono gwe mukyala bakonze kati mbabuulidde muwala mulungi alina figa muto kati nkibabuulidde tekirina nnyo makulu naye embaga byaddala byebituufu ate gwe tomulaba omuwala atudde yayimuse yayise mmanyi namulabye omuntu omulungi omulabirawo olaba mu maaso kati kugambe watermelon kabinako omukyalo omukazi talinga gongolo liba linyirira ku ngulu nga munda lyavunda niyo omukazi talinga gadde kuba ashanabzi naye tugenderaawo kadde mukko eba nenampulira bannange singa yayo sinaje tekabisike nyabo tebakusudiro nawe dayana buli ajja ogenda kunemesa okugusa ensonga yange gusa ensi kale mbadde ngamba abantu nti bwenkola embaga n'omuwala ono tekiraga mawulire naye amawulire ga Shakibs okukola embaga ne Zaari yensonga lwaki bagasasulira bibeerewo nga balaba waliwo omuto n'omukulu nga byanjawulo omukazi okubanga ate yawasa nga byewuunyisa ensonga lwaki babisasulira yes ensonga lwaki bisasulire bikole ki bifulume tulaba Diamond aline era yo embaga yennyini gye baavudde omukazi okujja okulaba ku tata w'abaana birthday n'akulumukuka n'abaana ne bagenda abakazi gye bali eŋŋwaŋŋuli bamiitinga abakazi gye bali naddira abasajja babiri n'abagatta naye nga Shakibu si musanyufu mu ngeri emu oba endala bwe weetegereza Haga gye yamuwadde si musanyufu n'akatono n'akeddagala olw'ensonga kiina engeri gye kimunafuyamu ye ng'omuntu naye aba talina kyakkola olw'ensonga ne ku mukolo ogwagendera era Zaari yamukubira nti waitufunye kaddiiro Shakibu si gwe baalaba Zaari era Zaari ndowooza ku 100% yatwalako nga 80 leza 20 n'agiwa Shakibu okukola embagi kategede bulungi kubanga ye master plana kati basajja bajja ne bajja ne bakwatagana e Tanzania naye ng'ekireeta ekyo oluusi bwavu ani mwavu anti kati oyagala nnyo ebyeyonoonese naye ng'ekituufu okitegeera okimanyi bulungi Shakibu ye yawasibwa Shakibu ye munyigattooke muddu awulira era Shakibu ajja kufumba kubanga amateeka agagondera manye kyalemesa nisenuli bamuyita nisenuli bamuyita misainuli wamuleye kyamulemesa okimanyi kugaana kugondera amateeka ga pulima toyina ofuna emitwalo 3 toyina wadde 10 pulima ayina olusaniya emitwalo 3 gyofuna omwezi agikolera olunaku lumu omukazi ayagala gendako Dubai tiketi yajegulira ate gwoleeta olugezigezi twagala kusigaza abaana twagala sigaza abaana twagala musiiga kizigo mu mugongo jukira pulima yeerusa mugongo tatuukayo programu eno twabadde tujiko mukulu programu eno yafe babiri niyo nagindekedde genda maaso ge mazima amaliriza okukonjera okuwaayira amabadde mukimandi no pulimasi yawasanisi gundi prisen gundi misainuli ompite nkomewo mu programu pulima yawasa misainuli Jose omwavu balina muwasabuwasa omwavu balina muwasabuwasa abo abantu oyo gwejo Shakibu nagambe yagenda kufumba Shakibu amanyi obukodyo obw'omuntu omwavu ng'ofumbiddwe omukazi omugagga buno bonna bumanyi tontunuulira Bukenya tunula eri andi gwogwo nzija mu mboozi zo gwaleese ebintu ebyo katabadde yagala ngambe bunno Shakibu yawasa Zaari gwolaba kisoboka waligambye bafumbirigana Shakibu abakubanga alinamu kasente nga yeesobola ayinza ogendesa eri gw'omusajja munno bya primole sekyaki anti pulima yalinamu ku ssente oyo Henry akolera emitwalo aga ku radio waliwo radio esukka 5 waliwo radio esukka 5 Jose teriiyo kati oli omukazi w'olusaniya pulima olusaniya ensaniya nga 10 zikola omusala gwa Henry kati waba akusembeza nga akuleese ngati yafuna muvubuka muto nga alina amaanyi okitegere bulungi kati n'agaana okutuukiriza emirimu gye gy'alina okukola
tayagala siga mu olimbizigo mu mugongo lyamugama siga ko wano wagenda waddugala tatuukayo bulungi ate tayagala kusiga abanga abamuchunga ninga oli mwavu olina okukiriziganya n'ebintu onyumya nani katulaba oliwe yagende e Dubai Pulima yagende Dubai nalekera enuli namulekera abana kale anulira buli kimu ani abimbuziza ekyati twayo nze nakubuzizako bigenda kuyitira ku programu yani kugundi yani channel yani ako katemem tetunayogerako ku Pulima nze nakubuziza walabye ekikolwa kya mbadde nkuwa abakazi example y'abakazi abagassa abasajja ababiri oletanga example bikamanya g'abantu ate kali abantu bana abategeera batya wano nga tuba twogera ku bya nupu toyagala kuteeka mu mannya g'abantu kambuuse kati mwe munandigambye abantu nti kati Zaari yagatta Shakibu ne Diamond kati nga njagala kuleeta kiri nti Pulima yagatta Jostede ne lulimbadde nyina teekawo nti abantu bakitegeere kikomyawo naye kyebizigo toyingira nnyo kati ate ne Reema nina agatta Kenzo n'amuza beba abakazi eŋŋwaŋŋuli abameka abasatu era twagala bafunira erinnya ebyokubayita nabza abadde alina erinnya lyatuwadde ali hajati abakazi abalina abasajja abameka abasatu ababiri ng'ate bakkaanya ninga okukkanya kw'abasajja babiri tekuba kwagala ebambeera ya mu nsawo oluusi gwe bayinza okujja kuno ne bakutwala owerekere Zaari nga atwalayo abaana wa Diamond nawe n'ogenderako Zaari n'akwata ne vidiyo akakasa abantu nti mbirina ebisajja byange bibiri bino nabigonza mbirina oba kasajja yalogerawo bannange byali hajati oba alogerawo kwa ebyo birimu n'eddogo balijjawa ninga Shakibu si musanyufu n'akamu abatalina kyakkola jukira alina okugenda kati jukira amata g'abaana gabadde gavanga eno gavanga Tanzania ne gabasanga e Uganda nekyo nakyo tukinaako obujulizi ali bwe kiri ali omusajja nga tolina baana essaawa zino olina okubaweereza obuyambi kati Diamond abadde nga aweereza obuyambi ewa Zaari ng'ate ne Shakibu kwafuna kakati Shakibu kati katayina ngeri gyagamba bwanyigiremu oli kubanga abaali akasente ke kategedde bulungi goyinza okunyigira akantu nga akasente kavaayo ate n'onyiga omwavu onyiga ki mwavu tanyiga mwavu tokkirizibwa kati awo tugatta embo kati awo Shakibu kati awo kiregeza kuba kusema bajja tusiibaaba kati sinagira linnya abakazi bajoga ne Zaari ajoze enseno naye abasajja batayagala kwagala bajoze kyobalaba ne joze oyo akyabuliddwa mukisa ninga abakazi abali eyo nze kewangambye nti joze alina qualifications zonna ezaagala abakyala abakulu zonna zirina abakazi bali eyo balina ssente zaabwe wulira abakazi bali eyo balina ssente zaabwe banoonya abasajja babatuusa ku ntikko batunulira kijoze baganya kiweereza message tuteeketeekeyo abavubuka nga basatu abali redde okuwasibwa alina kuba naki ekyo olina okusookera ddala muddu awulira olina okubanga oli mugonvu nga tobuuza nnyo leeta otogibuuza ovaawa olagawa oyogera naani oyo oluddewa okitegera bulungi bw'oba tolina ssente ng'oli mububuka joze njagala owulira ebintu bino oyinza butaddamu biwulira toyina kuteekamu nnyo mateeka ekyo etteeka nnamba emu ebyokubiri olina okubanga amaanyi ag'omu kiwato ogeewulira toyita ku batunda power bank mu kibuga mulondo n'ebisigadde ebigwa mu tuluba eryo nkugambe olina okubanga oli kwalaali ng'omuliro battery esalizaawo toyina excuse mbunda ate kati obudde bw'enkuba bw'ate ebyo tebiriiwo bagoberawo kisaawe nenuuka omugongo okimanyi bulungi olina okumatiza omukazi omutuusa ku ntikko awaka omupiira osamba gwaki oyingire mu basajja b'endobo okitegera bulungi otambulira ku bodaboda zikuba amagulu obenga mwezi mulambo omukazi agenda kubeerawo asooka kuwa akamotoka n'akuwonya amagulu akategedde bulungi joze yakagwangamba meka joze tanabafuna mukisa agwa bakazi abakulu ate abaavu yeetaga kutwala masaŋŋanzira n'anaaba ekyogero ate omala okunaaba bw'ati neetaaga lumu ompa emboozi ya Jose atuuka atya okukolagana ne Emily Smith oli manager we Emily Smith nze namumuwa oyo ye taliiko kakwata oli mukazi mufumbo ate kati naawe ngattise like
ate byobufumbo ate singa kati kankulira na kino ngambi ono mukisa gwa yino mu tategera bulungi eranze ingeri jo ino omutwe omutono fabe emitwe eminene katonda yatuwa amagezi n'obwongo bugazi nkugamba ndi jozo mukisa gwa yina tonabafuna mukazi ayina sente emirimu gagga kino kibadde kikyeremedde mu Bruno Kejuzi wiro yo yakireta atoyo mwavu ate ngo yayagulanga n'amafuta ayagwaga emitwalo 10 na mitwalo 5 yakomanga kwa 5 kati Joza ayagala bali mu ligi ya ayagala bali abalina ku sente omukazi omukulu tayagalika zishofola banagambye abakulu sina kyembagaza kubanga quality zizawe sizirina siri wa 6 pack sina manyi ga kisajja ndi wadda chika zange 2 nze nga nkomaawo kasatuka ku ntike ebyo tebikwatako twatandise tuli kuki kubyache naye kiti tulirudda wakati bitu wale tuogera kuki bananga awuliranga benjogede program eno bikunyiziza munange simanyi byenjogera newendi simanyi kanga ate nekirala newendi simanyi wo bulungi ate nono ye yanumbye nanumbagana nambuuza ebintu samuyise kale tubanirizaako obuterevu ku mukutu vike abayagala zidde buterevu kusula motors abayagala ebyo era nga wetukoledde program y'olunaku olwaleero omukulu Bukenya Media yankubidde enkya y'olunaku olwaleero nangamba ayina ensonga zayagala okumulungula mu mawulire ku TikTok ye teguggwa so kati awulidde mega abantu bakimanyi bulungi nomwe mutunoonya namubuuziza nenga tewaliwo mboozi eyo kya nagamba gwe tobirabye nawe ebya Zaari tobirabye ku Josegina ku Jozo birabe Zaari yagasa abasajja babiri nange nembiraba nengamba banegugwa wala okubanyumiza wangu bira ngamba boy nupu bagitwala omwana alese fupu naye asaga yo bagitwala nelo akubanti no bavula bakyamukidde kale program y'olunaku olwaleero ekomye wano abani program y'olunaku olwaleero ekomye wano mbadde n'ekitwe egguba omusajja ow'omutwe ogwetisa amagezi nga bwalowooza president w'emitwe eminene mu Uganda ontyo nze nkulira bakasuku nze nkulira bakayima oyinza okugamba nti no nkulira ntya kayima ate nga yansinga omutwe omunene okubeera n'omutwe omunene tekitegeeza nti no oli president wawe agamba tekitegeeza nti olina amagezi amangi kubanga ne Museveni yafuga eggwanga lino nesi yasinga amaanyi ninga ye president kati nze president w'ab'emitwe eminene Samson Kasumba Kayima Lumbuye ogwalumbuye gwe gumu ku mitwe egituswaza guyina matu si wa mutwe anti teguyina matu basebo omutwe ogwatuka n'okubikka amatu omutwe oguli self contained lwaki onnyonnyola oguyina ne balcony ogwalumbuye emitwe abantu balina emitwe mangi naye tebavaayo nnyo kati ogwa Samson Kasumba ogulaba kimanyi bavuma ne bannannyini ne ba CEO bannannyini Samson Kasumba ogulaba guyina engeri gye gwakulamu bweguti nga gwa nsonga bweguti ogwakayima ogulaba emmotoka ozitundirawa Sola Motors ekyo kyenjagala tuve wano wano Makindye tuli wano Makindye ono wansanze tubeeko n'abantu betuvuma eno yameka kyo ya milioni 9 onti afande akunonye yegwa ino okuwa obujulizi afande mukwano gwange era iba mukuba nyamba ko ngazize emisango not your friend bebuzibu bwabwe bwofuna obuzibu abatakumanyi esimu tazikwata bwoniza omusanga gamba I'm not your friend my friend bebuzibu bwaba afande abo kano tuli ba mukwano ne wenziriza omusanga tamanyi wewa wama mwebale kuma gwanga kale Bukenya Media gwe mbadde nayo lunaku olwaleero kwanjula kabali bakutegere gwe twogerako afande munnyonnyoleke daki yakulira operations ku polisi yekati yobuku bakwata Shakibu ngagadde okulya oli omukazi omukadde ekiro bebo Shakibu oba Shagumu manyanga ani Akram nawe yatulanya amanya kale Akram taina buzibu bekebeza n'ekiro ate nagamba muya batitagala kulya yali Akira mwajawa ali mukujja tumulinda atuwembo tu malibi kale hanja tusa nenga Akira musako tudobuka kira Akira muyagambye mu statement ze nti bwe yali atwala omukazi oyo ate omukazi namugamba ni Akira oli mulwadde
Akira mukoye. Nagamba ni Akira muri mulwadde. Ninja mutwala ko mutwazi. Akira muri mulwadde. Sere mulwadde. Sere mulwadde. Tugende twekebeze. Nze tugende twekebeze. Ate ono gwe bagamba mulwadde si yekebeza yekka. Ate abakebera. Yallahi. Ya mubuzo oli mulwadde. Kati ate olwamala okekebeza. Ate Akira munala banga wali safe. Nibage motoka yabagenda kikomera kye. Ate yajja kubira essimu omukazi ng'alagirira afande ono w'operation. Ono yafande yali alagirira. Nti ate kati jangu onyambe ndi mbuzi. Ate afande nakwata essimu najwakira malagirira afande. Neva nage ebintu byakira. Kola watuyita kama tu ayagala tutekako matugambizi tulisa bajjo. Omukazi yakuwaita afande. Ate omukazi ayagala okukwata Akira yakwata essimu ajwakira. Najwakira malagirira afande. Wano wetuli mbu siri safe. Naye mugama otisanga wano. Sagala bingira mu kateni mwa. Akakale byonna byowulidde bigambo si bya mukozi. Ulira bano. Microphone njidde. Si bigambo bya Kenya Media, si bigambo bya Viki. Wabula bigambo bya channel Viki Explosive. Mweraba. Ebigambo byowulidde si bya Bukenya Media. Afande agamba ki? Afande soko je obuzeko kugwanga ensema nyenti tuze misango nga tulina we twesigamye. Gwotuwaga. Tugambe tunagamba gwotuwaga. Kale ebigambo byowulidde mu program eno bivunanyizibwa ku gwe bivudde mu kamwa. Ekimvuddemu kyonna kivunanyizibwa kunze songa ekitanvuddemu tekivunanyizibwa kunze. Aye mabega wa show eno okulekamu ekiyitira singa kibadde kyetaagisa okuvaamu wabula ne kisigalamu ye mukulu Joel ali ku kamera oyo ebiseera ebisinga yampa script biki bye nnina okubuuza na biki bye sirina kubuuza. So kyonna kyowulidde mbuuza kivunanyizibwa ku Joel singa kibanga kinaleeta obuzibu. Abana bimboloboza tebategeerera kodda. Producer ye Joel kyonna ekimpeereddwa mbuuze Bukenya singa kizuulwa nti kireeta obuzibu kivunanyizibwa ku Joel. Ndiwo ki Joel ku kamera. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu ngenda njiyiga mpola mukama waffe yeebazibwe. Wewe ekitiibwa era agulumizibwe tusinkane mu updates eziddako ate mukama nga yagadde.